Bwali bwa timu the inside story nakuzo mwezi ziri 5 omwezi atuliza gwa kutano Mei gwa mwaka gwa 2020 mu mukaga 2025 roza njagala akalulu katuuke mangu kyovula amagami 2020 nenga mwaka gwa 2020 mu 5 onako lwali onako lwa 2025 mwaka guba guyine nakwe 10 bibiri mwana zokka okugwako kakati kankujjukize ekibiina ekye kitongole ky'ebyobulamu ekyensi na kibayita WHO World Health Organization bwali bweruti balangirira nti COVID-19 yali takyali COVID-19 emyaka ebiri egiyise bagenda maaso n'okuleka nti bamulangirira nti yali takyali global health emergency nga tekikyali kirwadde ekyali kiteeka ensi ku bunkenke mu bufunze COVID-19 yalangirirwa nti yali taweddeewo nakati naakyaliwo naye okuba nti kyali kirwadde ekitiika ennyo era nga kyali kigwa mu kategore ya global health emergency mu biseera bibiri ekyo kyali kiweddewo nga covid takyatiisa mu bufunze ensi yali nga evunuse ekirwadde ekya COVID-19 emyaka ebiri egimaze okuyitawo kitongole eky'ebyobulamu kyalangira nga kakati byonna byetubadde tukola karantini simanya kafyu musobola okwoleka nti mube lifutinga kubanga baali bategedde nti COVID-19 ensi yalinga emutudde ku nfeete emyaka ebiri egimaze okuyitawo nga ensi emaze okulabika nti etula ku nfeete ekirwadde ekya COVID-19 bwe buti mu Inside Story.